Wiiki nnyo emabega minisitule y'ebyobulamu yalangirira abasomesa bongere ku lukalala lw'abantu ab'enkizo abalina okugemebwa COVID-19 mu ggwanga. Mu mulimu guno gavumenti yali eruubirira okugema abasomesa 55,000 ssaako n'abo abayambako mu masomero mu bwangu ddala nga bwe kisoboka. Wabula bugenze okutuuka olwaleero ng'abasomesa 26,955 be baakafuna ddoozi yaabwe esooka, so nga ate 9,653 be baakafuna ddoozi eyookubiri, ekintu ekyennyamizza minisitule y'ebyenjigiriza. Kino kiteereddwa ku basomesa okugaana okugemebwa olw'obutaba na bubaka bumala ku bikwata ku ddagala erikozesebwa. Abantu balina endowooza nti oba ejja kubakosa. Abamu beeralikirira nti nedda naye nandyagadde okugemesebwa naye njagala munnyonnyole kino ekyengenda okukozesa kitambula kitya. Kati nga bweperereza abasomesa okugemebwa, minisitule esazeewo okugema n'abayizi abaweza emyaka 18 mu matendekero aga waggulu. Kubanga bwe tugulawo mu masomero gano aga tertiary institutions, twagala nti tugaggulewo nga kiri safe oba nga tetuleeta akabi mu bana abayizi ab'emyaka 18 negiwerako. Tubuuzizza Mujimba oba kino kitwaliramu n'abayizi abalina emyaka 18 wabula nga bakyali mu secondary. Naye singa ng'omuzadde oba omuyizi bw'oba omanyi nti olina kye tuyita pre-existing conditions oba obulwadde oba tekikukosa kyobadde nakyo kumala bbanga ddene naye ng'owezeza emyaka 18, kirungi naawe ogende okole ki bakugemeko. Wabula twagadde okumanya ki minisitule eno kyezzaako singa teweza muwendo gw'abasomesa abalina okugemebwa ate nga gavumenti kuno kwe yeesigamye okuggulawo amasomero. Okusinziira ku bantu benkanawa ku buli 100 abamaze okugemesebwa, naye ye namba sife nga minisitule y'ebyobuyigiriza bagikola nedda, obwo obuyinza buli mu minisitule ey'ebyobulamu. Mujimba era tutegeezezza nti ekyokulangirira enteekateeka ey'enkomeredde ey'okuggulawo amasomero kisigalidde eri omukulembeze w'eggwanga. Wabula mu kiseera kino minisitule ebakaganye n'eddimu ly'okuddamu okuwandiisa amasomero gonna ag'obwannannyini okwetooloola eggwanga lyonna. Twagala tutegeere amasomero gennyini agaliwo kati geegaliwa, amasomero agaggala geegaliwa, kuba amasomero gangi gatandise naye ne gaggala, amasomero mangi gatandise ate ne gakyusa obwannannyini. Mu kiseera kino gavumenti ekyayongera okutuusa kuno eddagala erigema COVID-19 ery'enjawulo kigisobozese okugema abantu be yeetaaga bonna mu ggwanga abali eyo mu bukadde 22. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.